Mama Brighton family. Urukusaba ku balangi. Bakutegekede. Tabuzo olugambo talise concert. Ngabiri mukago gwokuna. Kusiyata labonite. Ngabiri mukago gwokuna. Okigira emitwalo ebiri. JP emitwalo 5 emeza ya miliyoni emu. Kujangula besitalo y'olugambo n'obutakaliza. Wakati Mama Brighton ne Mama Natitende. Life ku stage. Bamulekeddwako abayiba Uganda bonna bakomedianizi ne bannakatemba tosoma Brighton family omuli defense Tony Sera Mama Muzeyi Mubetya Musomesa banemeddewo bannakampala mmwe Mama Brighton atajja omugamba ki Ndochakula Lwakitwa Africa Wuno Tuan Travel Maparo Pasi Yumanzi Kuzara Kwaite Famu Astuti Viva Organike Papazi Sporti Matinde Malusi Pridozi Ya Bebe Extra Faina Malala omuntu ayina Malala asobola n'okutuuka mu hoteli mutoyi y'abakazi kubanga alaba asobola ekifo alinga yakigula kiringa ekikye alaba bamukonerako sente azirina kati kitegeeza ki mu baami wajjudde ng'agamba kangende mu bakyala sente ekutuma abaana anti buli mukyala ayagala muzaaliro olw'ensonga ettaka kwe basimba ebitooke weeriri naye ettaka ekkalu neyasimbawo olusuku aba ayagala ddukuula ebitooke abitwale kyogamba bw'oba gwe wazimbye ennyumba nze nengula emmotoka ekyange kikkosezaawa tekinkosa naye ate gwe kikosa nannyini kyo nze siwakana nova wano ng'oli mwavu n'otuuka e Bulaaya naye noyavuwalirayo gwe bagambye nti omwana bw'asemba ku King's College Buddo n'omutwala ekisubi ku simaaka abakulembera ebyama by'amaka ago bwe batobibuulidde bantu ne mukyala wo bw'alina oba balirowooza yakyala naye bw'oliba obibuulidde abantu ne lwatanobye bajja musibako ekigambo nti yanobye ne lwagenze mu saaluuni okumuseetinga enviiri bajja gamba omukazi agenze owagundi n'ogamba nti nze sente zange nina okweyagala abantu bamanye nti wendi fundinga abaana abali ku nguudo because gowulira oyagala ogabire mu kamera then bugenda ng'obulondalonda obubona buna obuli ku nguudo obukeeze ku makya obutwale ku St. Peter's Junior kakati kati kankubuulire tosobola kudduka bwavu you are nothing kugamba bibeera bingi nnyo ate era amanye nti sente ye buli kimu sente tebangako buli kimu money is not everything era tobeerangaawo abantu wakiri obagambangako nti ndi w'amaanyi kubanga nina Katonda mu nze nene otabagamba ndi w'amaanyi kubanga nina sente ebiseera ebisinga Abaganda baga nti asirise teyejjusa kikiri kye wambuza n'oŋŋamba nti omuntu agwa wali oguddeko ebigo by'engudde bingi naye temuyinza bimanya kubanga era ne lwe nayimuka seerangirira Mama Brighton family urukusaba ku balangi bakutegekede tabuzo olugambo talise concert ngabiri mukago gwokuna kusiyata labonite ngabiri mukago gwokuna okigira emitwalo ebiri JP emitwalo 5 emeza ya miliyoni emu kujangula besitalo y'olugambo n'obutakaliza wakati Mama Brighton ne Mama Natitende life ku stage bamulekeddwako abayiba Uganda bonna bakomedianizi ne bannakatemba tosoma Brighton family omuli defense Tony Sera Mama Muzeyi Mubetya Musomesa banemeddewo bannakampala mmwe Mama Brighton
Brighton atajja omugamba ki Njamukyakula lwakitwa Africa Wuno Tuan Travel Maparo Party Numanzi Kuzala Kwaite Farm Astute Biva Organike Papazi Sporting Matinde Malusi Bridals ya BBS Faina. Okay. Ku mukutu CRUZ exclusive kosinzidde okubanga ate otulabye ALLANCRUZ gemanya nyongera okwanirizaako yonna gy'osinzidde okubanga ate oba oli awo otulabira naffe tujja sigala nga ate tukuweereza bulungi nnyo bulungi ddala okitegedde embeera ebeere malidaadi sana olunaku olwaleero teweerabira show yaffe eya Mama Brighton egenda kubeera ng'ennaku z'omwezi 26 lugenda kuba lunaku lwakutaano omwezi gwakuna tugenda okuba nga ate tukwatagana ekintu kibeere nga kiri malidaadi sana okitegeera ndina omugenyi wange Uncle Frank gwe ndi naye wano olunaku olwaleero CEO Kuzaala Quality Farm musajja mulunzi yenyumiriza mu bulunzi alunda ente ziyamejaringamu ente alunda yagamba alunda kujjamu mata siza kusala alunda ente nga alina ekigenderere ekyokufunamu akasente kusinga ayita mu nnyama si bwe kiri musajja muna bizinesi naye nga bwe nkutegeezeza nti ebintu by'okusingira ddala amejaringa nnyo mu bizinesi y'obulunzi era ng'olunaku olwaleero agenda sooka atubuuzeeko n'oluvannyuma mbabuulire kye tugenda okuba nga twogerako alina experience nene nnyo mu bulamu bwa bulijjo oba oli awo n'engeri gy'oyinza okwongera ku ssente zo na biki oba oli awo ebiyinza okutwala essente zo oba onfuna bulungi nnyo biki ebiyinza otwala ssente zo biki ebiyinza okwaffectinga mu byenfuna byo oba ewaka Uncle Frank buuza ku balabi n'omuntu akulaba omulundi ogusooka tutandikire awo abalabi ba ALLANCRUZ abalabi baffe bonna abawagizi ba Kuzaala Quality Farm abatwagaliza ebirungi n'abatwagala mwebale nnyo mwebalire ddala amanya nze Kuzaala Frank owa Kuzaala Quality Farms. Uncle Frank sanso okulaba nange sanso basa olunaku olwaleero njagala tutandikire ku abavubuka ffe nga abavubuka twagala obulunzi twagala n'okukola bizinesi ez'enjawulo naye ate tuzikola ne zitambula ne wabaako wezitwala nno zitambula ne tufuna ku ssente naye ebibaako we bituuka ne bigootaana oba omuntu n'agwa abamu bagamba kuloga abalala ne bagamba gavumenti abalala ne bagamba abataagaliza n'ebirala bingi mmwe mulunze mufunye ku ssente muwangadde ne ssente omuvubuka owangaala otya n'ensimbi okoze bizinensi yo wonna woogikoze kati nga mmwe tugeze mu bulunzi naye ssente okugiwanga ssente balirawo ogikola kiyinza okuba oba ekyangu kyangu nnyo okukola wano n'okera ku makya n'ofuna n'okufuna $50 eza dola kyangu n'ezisukka mu ezo naye ozikuuma twetaaga ebigambo by'abantu abakoze ku ssente ne zibaggwakokko Nadamu n'akola ng'ategedde ensobi oba oli awo n'abaako n'ebintu byaguddemu ebizibu Nadamu n'asituka bupya teri muntu asituka nga tagudde ate era teri ayimuka nga tatudde era nga bwe tutudde wano bwe nja okusituka kitegeeza mbadde ntudde kitegeeza mbadde mwavu nensituka
Kati obulamu engeri Katonda gye yabudesigninga tebuli gwe kyobwagaza wabula buli bwo Katonda engeri gye yabukola nti buyina ebisoomooza buyina n'ebirungi. So kakati abantu abaddawo nagamba nti nze kino nkiyinako amaanyi abaakulimba kubanga tutambula tugwa nga bwe tusituka. Buli lwogwa nga weekebera. Wawe nava okugwa obuzibu bwavaawa. Baani era ani yaleeta okugwa kwange? Buzibu bwava mu bizinensi, buzibu bwava mu mikwano, buzibu bwava mu ŋŋanda, buzibu bwava mu benkozesa. Kati buli lwe weekyekinga ng'ogudde ate ezo ensobi ze wasisinkana togenda kuziddamu. Wali oguddeko? Of course. Emirundi negiwerako. Wali oguddeko? Nodda ku zero? Uncle Frank tugenda mpola. Sijja kulimba. Mukama Katonda bw'aba akuwadde okkirizaako nti akoze atya? Akuwadde. Olinamu kasente era akakumala. Oba se oba oli awo n'akasente k'osobola otutoolako nompa nange nemba nga ate nze ate mpulira ompadde nnyo era n'osigala ng'olinga atakoze eki alatoddeeko. Kati nze ndi musanyufu nnyo kubanga nkulina ne siri musanyufu olw'omutwalo gwe nalese mu mmotoka kubanga esente malaaya zitwemalizaamu bwereere, zituwanika ne zijjawo emmeeza zitya n'oteeka ku ttaka. Buli lw'ofuna ssente olina okubaako bye weesonyiwa, amalala, awo wenjagala Uncle Frank okwepanka. Naye ogenda be breaking down. Amalala yewo okwepanka yogasuulira wa ssente tugende mu maaso. Kati ebyo byonna essente abeera mugenyi. Olabye ku ssente? Ate ndabye n'abaali baziina ffe tulina amaka we twakulira nga tugatya ne kati nga tebakyaliwo. Amataka kwe tuli gayina bannyini g'abaaliko. Olowooza baafa ne famire neggwaawo. Eno ensi eringa mupiira. Alani ali waggulu, kuzaala ali wansi, kuzaala ali waggulu, Alani ali wansi. Kati ekyo bw'okimanya oyiga okwetwala obulungi mu nsi. Okwekkakkanya. Sente yali ekuwazeeko. Tunyumize. Egyo emyaka egyo sente y'emyaka 2 tunyumizeeko. Sooka otunyumizeeko Uncle Frank. Olova ku ssomero. Ate na ku ssomero nfunye akasente akasooka nengula akamotoka kaali katono. Bali bakayita kamotoka ki? Kaspasio. Aspasio Noah. Yali Noah. Mwaka ki? Yali Noah maruni. Sikyajjukira mwaka naye yali Noah nga maruni. Ofunye ku busente? Era oli mu bulunzi? Nga ndi mu bulunzi. Nga ledi yebeera waggulu bweti. Nga nyongeza rediyo nina okuyisita. Nagambye nga sinolekera sinema nkwanjula ba CRUZ Bridal Center bano bakugamba nti bakafulu mu kutuusa Gomasi na buli ekitambulira ku Gomasi kyonna oyagala kusuubula oyagala twala emwemu. Nkugambye gwe omugole weetaaga kubanga ogenda ba CRUZ Bridal Center baleeta engoye ez'omulembe, balina ebitambaala ebirungi, balina amapensa amasufu ennyo kamala. Buli ekitambula ne Gomasi nkugebe bakirina, balina buli lugoye ez'amayinja. Omugole lwagenda okwambala bagambe wawawa. Nkugambye omugole alwambala buli omu yenna n'asamaala. Babayise ba CRUZ Bridal Center oyagala z'ababuuza muganda ng'oyagala ki? Babayise ba CRUZ Bridal Center banoonyeko togenda kwejjusa ennamba z'amasimu zeezo. CRUZ Bridal Center mu katawuni oba keewaffe abantu
bawulire nti omuziki weeguli gwali otuddeko motoka ng'oyagala abantu bw'oba oli mu motoka bawulire Ssemakulu oba Kamiliyoni gw'owuliriza naye ng'oyagala abantu bamuwulire bakakase nti mu motoka erimu rediyo kati siina na bisumuluzo wano naye ng'akasumuluzo ogenda okawuuba bwoti kulaba oti n'omukono gulemala omukono gulemala abantu balabe ekisumuluzo ebisumuluzo bitambulira mu ngalo nga mpeta obibuuza ne gw'otaali bibuuzizza ebisumuluzo byange biririddawa ago Malala ye mmotoka yange eriwa ago Malala era bannange musaasire nnyo badriver avuga omuntu ng'akyalimu amalala ayisanga obuzibu bungi nnyo amalala omuntu ayina amalala asobola n'okutuuka mu hoteri n'agenda mu hoteri mu toyi y'abakazi kubanga alaba asobola ekifo alinga eyakigula kiringa ekikye alaba bamukonerako sente azirina kati kitegeeza ki mu baami wajjudde ng'agamba kangende mu bakyala kwegamba ago Malala mwenga mulabye ku Malala wabayo abantu abangi tayingira omuvubuka owa Malala bwagwa mu bawala nga bali 5 bonna abamalawo atya ono eyasooka bwamuganza ne banne abamuwerekeddeko abaganza n'abamalawo anti ye alaba ssente terina kyetasobola kutwala omuvubuka owa Malala bwaga nti ngenda kuwasa gindi era abazadde mbasaasire muzadde afumbiza omuvubuka owa Malala asisinkana obuzibu bw'amaanyi bamugamba ku buko tukwagala ssaawa 10 n'alirumba ne banne ku ssaawa 4 ez'okumakya neyeekubira ne serefi mu lujja bw'omubuuzaako nti munnaaye babagambye essaawa 7 ze zirina okubaleeta tya omukazi namuwadde dda sente kiki kye bataategese kubanga manyi money is everything omuntu ng'alina amalala ng'afunye sente ne mu banka tasimba layini baba bamugamba nti muneesimba agenda bugenzi sente zange gye ziri biki biki ago gaba Malala omuntu ng'alina amalala waliwo omuwala omu twali tupaakinga ku kyaki alina amalala mangi mukyala mukulu ne muwala naye lwakuba tafumbirwanga ne mupaakinga mu maaso olw'okuba yali avuga emmotoka nga ya maanyi nnyo naŋŋamba ani ateddewo wano akakebe ke akajjewo ago Malala kale ebyo bye bimu kugamba nga tunava ku Malala ago amalala ago gali wide Uncle Frank twogera ku bintu omuvubuka byokola nga mukama akuyambye n'akuwa kasente at an early age naye nga mistakes ezo zokola mu maaso zigenda kukostinga muvubuka ebintu byokola ebisookera ddala zibeera miscalculations oba okubibala obubi kubanga siraba omuntu ng'abadde apangisa bw'ovuga emmotoka nga y'amaanyi nnyo sinakindi esinge n'eya landiroodi wo kyaba asazeewo omuvubuka oyina kubanga oyina kyeweetaaga so si kyoyagala emyaka egikola decisions nti kati kino kyenjagala gibeera myaka nga 5 Uncle Frank tugende bulungi yes sir
gwoyagala kuzimba nyumba okitegeera gwe gyoyagala gwoyagala kuzimba nyumba nze obulamu obwange njagala vuga motoka gye njagala anda kati biri bibiri choice and preference ane n'ekirala n'omanya essente ozirina zo weeziri naye oyagala okubeera nazo n'enkya oba oyagala obeere ng'ekimuli nti kati wamulisa ate wawotose kati mulimu ebintu ebikuuma ssente mulimu n'ebitwala ssente kati emmotoka etwala ssente ne tekuuma ssente kati omuvubuka alina olugendo gy'alaga ayina kuteeka mu bintu bikuuma ssente so si ebitwala ssente oba tuli bulungi kyogamba bw'oba gwe wazimbye ennyumba nze nengula emmotoka ekyange kikkosezaawa tekinkosa naye ate gwe kikosa nannyini kyo nze tekikosa nze kiringa omuntu okunama okunama gwe nolowooza nti okunamidde Frank oba okunamidde Alan naye kijja kukosa gwe kikosa abaana bo kikose famire yo ebeere generational curse bw'oyambala obubi kati nga bwe ndi mu kamera nenzijjanga ekifuba nkitadde nenzijjanga nenengeregeze ku mimwa tekikosa gwe Alan kikosa nze nasajja yayingira ng'ali bw'ati abo bibaana abamuvaamu yoyo ye mukyala we muntu kyoyo tekikosa omuntu okukola ekibi oba ekikyamu tekikosa bakiraba kikosa gwe lwakuba nti ffe bwe tuba tulaba obudde buno ng'enjuba eziba ne bukya ne buddamu ne buziba ne buddamu ne butambula ffe tulowooza nti ensi ekome naye gye tulaga bye twakola ebikyamu bimala ne bidda n'oluusi tebidda mu budde bw'obisuubiramu ne bimala ne bidda kyogamba nku Franka bwe mba mbadde empangisa owulira nga gwe taata wange nga mpangisa teŋŋambe ensula mu apartment ya kadde kamu n'ekitundu nenzija neegulira emmotoka yange Benz ML gwe nga taata wange ogalabanga Malala gaba Malala kuba mu budde obwo si kyoyagala ye ng'omuzadde si kyakwagaliza naye sente ewulirika etya ng'omuntu agirina mwabazifunyeeko sente ewulirika era sente efosinga etya ate era sente toligimanya nti ogirina wabula erina engeri gyegonza obulamu nti n'osalawo n'ogamba nti leero kaŋŋendeko e London leero kaŋŋendeko mu America leero kaŋŋendeko e London mu ddwaliro wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawawera ng'aka bebi tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian Supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluuni egenda okugyayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. obulamu ne bugondamu era oli tagambanga nti nze nina ssente nzigulira nazituumye ziri awo ne buli byolabanga nga byali bizibu bifuna bigonda n'obifuna ne bibanga byebakuteereddeawo ku bwereere kubanga bw'oba olina ssente teweetaaga ate kulinnya bodaboda ogenda oli ennakasero naye ate osobola okwodalinga emmere ya nnakasero ne bagikuleetera ne bwe kuba kuzaala
Tuwetaaga kukaka mukyala n'omubuuza nti yo banange ofuna ddi olubuto. Abo babuuza okufuna ddi olubuto. Oluusi akasente kaba tekaliyo. Omuntu ng'alina essente buli mukyala ayagala amuzaalire. Sente ekutuma abaana. Anti buli mukyala ayagala amuzaalire olw'ensonga ettaka kwe basimba ebitooke weeriri. Buli muntu agala aleete ettaka akoleki, aleete ekitooke akoleki, asimbemu eryo ettaka kubanga ettaka ggimu balirabye libala livaako emmere. Naye ettaka ekkalu neyasimbawo olusuku aba ayagala ddukuula ebitooke abitwale. Wakola ku Malala. Kati gwe gondi era kyenadde gamba teri muntu atakola ku Malala. Kati Malala afuna ssente. Nze amalala gange agasinga gaali gwakongeza rediyo mu mmotoka n'agokubiri bwali butabuuza neewulira nnyo. Lindako. Neewulira nnyo. Wali nga bw'oba ovuga emmotoka yo. Era ku kyalo kwenzaalwa maka matono nnyo agammanyi. Kubanga mu buvubuka bwange bantegedde nkuze nti kati ngenda n'enziika emmotoka nga otintinga, ngenda n'enkola ki nga ntitinga nga mpuliriza music bwe mmala n'ennyingira ewaffe ne nsirika. Oba nnaku nkulu nagenda nga 24 mpaka nga 29 nga nvuddeyo nga nkomye ewaffe. tobuuza. Sibuuza. Olunga gwe kikugira mu bwongo. Kugamba abantu batunuuliranga abanyooma. Baavu. Ate no munnaye era ekyo kyebaza Katonda tekibeeranga munze mu bulamu bwange okusosola mbono omugagga ono mwavu. Naye kwegamba ng'omuntu mutunuulira talina kyagamba era teri yantegeera mu bulamu bwange. Sisuubira nti mu nsi mulimu nga olinaga nti ku kyalo oba ng'omuntu wazaalwa nti kati oyo kuzaala ekimusanyusa kye kino oba ekimunyiiza kye kino. Kubanga nabeeranga nnyo reserved. Kye kyakutumbulisanga rediyo y'emmotoka? Nga mpulira kwegamba nga bwe mba mpulirira oluyimba njagala n'abalala baluwulire, message njagala egende mu bantu. Kumbe ebweru abantu obassa ekidongo balaba nga buvubuka kavubuka yeekwewaga. Gwe nga oba watulaba oti mu mmotoka. Naye kaakati ebyo byonna byonna birina stage. Waliwo otuuka n'obivaako. Kati nze mu mmotoka mulimu rediyo naye nnyinza sigiwuliriza nagiwuliriza ebiseera ebisinga. Era oluwuliriza amawulire ag'essaawa 3 nga rediyo njijjako nga nziramu ku geemu bwe mba sinadda waka n'ag'essatu. Kati mu bidongo ebyali ebidongo njagalako mawulire, njagalako information. Biki ebifa mu ggwanga. Tuli mu kwogera ku mistakes ezibaawo naddala mufe abavubuka. Ofuna ssente naye all of a sudden ne bagamba nti mugagga waffe yaggwamu. Uncle Frank atugambye ayogedde ku Malala. Ekirala kaakati ebiseera ebisinga Abaganda baga nti asirise teyejjusa. Kikiri kye wambuza n'oŋŋamba nti omuntu agwa wali oguddeko. Ebigo by'engudde bingi naye temuyinza bimanya kubanga era ne lwe nayimuka seerangirira. Kati buli lw'osituka ne weerangirira n'olaga ensinga bw'olina ssente n'ojooga n'owa abantu ssente n'okola ki? Open bar. N'omansa ssente kitegeeza era n'okugwako bajja kukumanya. Alani teri muntu atagwa mu bizinesi, teri muntu atagwa mu ssente. Ne gavumenti zigwa naye ate olwo omuntu.
Are you serious? Ne government zigwa. Tekyewuunyisa. Obote yatulekera ebbanja yabula nekyasasula abasirikale. N'abagamba mweyiye. Kyo sigaana kyogera siri munnabyabufuzi naye ekya at least nkimanyiiko. Kati wabanga President Obote yatuukanga eggwanga limulemeredde n'agamba abajasi be mweyiye. What about Alani omuntu omu bw'ati? Naye okugwa ogudde otya? So kyalibadde kirungi omuntu naye yalirirawo emikeeka nti bw'ogwa n'otamenyeka. Kyempita okumenyeka tofunanga essente Katonda n'akusaasira n'abaako wakutadde ate n'okikozesa okunyigiriza abo abali mu mbeera embi, n'okikozesa okwetwalira waggulu. Wekkakkanye obeere mukkakkamu. Beera nga atalina ssente kubanga okubuuza abantu, okubasaasira, okubakubagiza nga baafiiriddwa, okubaziikirako tekikuggyako bugagga bwo. Beera mukkakkamu. Era ne bwe zinaakuggwako ssente osigale mu bantu ng'oli mukkakkamu. So n'abantu bajja kulwawo okumanya nti gundi yagwa. Kubanga kati mune bw'obeera ogabaagaba ssente n'ojooga n'ovuma n'okuba ekiseera kituuka ne bagamba gwobalaba ku mikutu gya rediyo ng'abantu bagamba gundi bamuwadde ssente, gavumenti gundi yamutaddemu ssente kubanga era bw'azifuna era naye azirangirira bannange bampadde oba mwette. Kati gwe kyogamba teriyo bantu gavumenti bewa ssente nga basirise. Era ne lwe baligwa tojja bategeera. Ebyama by'amaka ago bwe tobibuulidde bantu ne mukyala wo bw'alina oba balirowooza yakyala. Ne bw'oliba obibuulidde abantu ne lwatanobye bajja musibako ekigambo nti yanobye. Ne lwagenze mu saaluuni okumuseetinga enviiri bajja gamba omukazi agenze owagundi kubanga wayogera walangirira. Naye ate bw'oliba toyogedde olituuka n'okuwasa omugole omulala bakubuulize ku mbaga bannange maama gundi yaddawa, ffe tubadde tumanyi gwe ogenda okuwasa. Omuntu yeyagaleko mu kasente ke. Okweyagala kirungi naye weeyagalire mu bintu bino wammanga. Bw'oba oyagala kusanyuka nnyo kwegamba oyitewo osobola okugira osobola okubaako ekintu ky'ofandinga. N'ogamba nti nze ssente zange nina okweyagala abantu bamanye nti wendi fundinga abaana abali ku nguudo. Because gowulira oyagala ogabire mu kamera. Then bugenda ng'obulondalondo obubonabona obuli ku nguudo obukeeze ku makya obutwale ku St. Peter's Junior. Busome. Then ffe tujja kukola tuti. Short commercial break, tukomawo na Uncle Frank Tovao. Esi mukasya kano kankwanjulya emami gadgets abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esina keyboard. Balina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles, container ng'ogasseko ne building blocks. Balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri Origino. Balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04. Gambye ekikwasagana ne education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga. Okay, kale mukulikeyo mu bulango bw'abakama baffe obwo. Tukyeyongerayo ennaku z'omwezi n'abanyongero bajukiza 26 tuli kuteera la Bonita. Tuli ne tiimu yonna ma Brighton Live gye tuli mujje
tubeere wamu tusanyukire wamu tube happy kitegedde ekintu ekyo. Ndi ne Uncle Frank agezaako tunnyonnyola si bavubuka bokka naye n'abantu abakulu. Waliwo omuntu omukulu gw'olaba ng'afunye ssente kale nga byakola tebirina kukukwatako kubanga zize naye ng'oba oli awo olabira ddala nga abantu ate bwe bagwa ne museka banyiiga. Andi akati mulimu abazungu kye bayita urban excitement nga ffe ababa bakulidde mu byalo oba abaazaalibwa mu byalo. Bwe tutuuka wano n'ofuna kasente oba olaba nga ensi obula okutambula ng'obotola ettaka. Era omuntu ayina urban excitement Abaganda bakuyita kuvulubana. Ye aba avulubana buvulubanyi. Awulya nga bonna abawala ayagala abafu. Toni yokka gy'ayogereramu aba ayogerera waggulu. Harassment zibeeranga harassment. Threatening zibeeranga threatening. I will sue you. Hey. You are nothing. Kugamba bibeera bingi nnyo. Ate era amanye nti ssente ye buli kimu. Ssente tebangako buli kimu. Money is not everything. Era tobeerangaawo abantu wakiri obagambangako nti ndi w'amaanyi kubanga nina Katonda mu nze. Nene otabagamba ndi w'amaanyi kubanga nina ssente. Gwe bw'oba oyagala omanye nti ssente teyeesigwa. Twazaalibwa nga bagamba kololo wabagagga. N'essaawa ya leero kololo bakyamutunda. Tajjulangako. Wakyaliyo poloti. Alani ensi tekkusa. Ensi tekuwemuzanga, ensi tekkusa. Ekyo nkikubuulidde nga mukulu wo ne gy'olitambulira ogambanga nti kuzaala Franka nga nti ensi tekkusa. Kalambulule bulungi ate okaŋŋambye ensonga mukalabe kakakulu nnyo. Ensi tekkusa. Kikyotegeeza. Ensi ekuwemula n'ogira byonna byonna n'obikuŋŋaanya n'ogamba kino nja kutwala kino nja kutwala kino nja kutwala kino byonna oluusi Katonda n'akuyamba n'obifuna n'era n'osigala ng'okyayina obwetaavu. Nina omugagga omu sijja mwogera Katonda ansaasire njogeddeko obote. Nali nina essomero lengenda ne baŋŋamba lirye. Mugagga munene nnyo w'amaanyi wano mu Kampala. Mu malwaliro mwali, mu masomero mwali, mu ki mwali. Kati ennaku zino yagenda ne mu kusuubula kasooli. Byonna ne bw'ona bikuŋŋaanya era ojja kusigala ng'oyagala. Funa emirembe mu ggwe, beera mukakamu, okole kituufu kubanga okuuma ssente kuba kukola nnyo. Tosobola kuuma ssente nga bye wakola olya bulye mu kifo ky'okwongerako. Naye ate tokola ng'owaalirira, kolera ku peesiyo. We zibuzedde eka owummule, weewe emirembe mu mutima. So tobeeraawo ze zambuze mukyala wo mugambe bubi, abaana bo bagambe bubi, mikwano gyo gigambe bubi, famire yo gigambe bubi, nze sente zimbuze era simanyi na kyakola biki biki. Ensi tekkusa. Era wano tuyitamu buyisi, tulina gye tulaga. Sente tekutika. Tekutika. Oyina kubeera mumativu n'akatono Katonda kakuwadde oba kanene.
nze zange mbadde njagala genda Bulaya nzongereko. Ozongereko ki? Sente. Mbere na nyingi ddala kuba Bulaya batugamba gye ziri eyo. Kakati kati gankubuulire tosobola kudduka bwavu. Tosobola kudduka bwavu. It is only God who blesses his people. Nagamba leero lwa Alani afune kino, leero lwa Franka agenda na kino, leero kino kya mwana ali ku kamera. Ne bwona dduka wano ng'obwavu bwe bukugobye n'otuuka e Bulaya era bujja kuddamu bukkube. Nedda. Maama e Bulaya Uncle Frank asibo wamawugani e Bulaya omugomanyira ifeberawo abantu bakola miliyoni 2 miliyoni 3 obwavu bukusangawa sya tebusobola kuluma Bulaya tebusobola Uncle Frank. Kakati omanyi nze siwakana nova wano ng'oli mwavu n'otuuka e Bulaya naye noyavuwalirayo gwe bagambye nti omwana bw'asemba ku King's College Buddo n'omutwala ekisubi ku Smaaka abakulembera. Kale ekyo kyo naye kino kitibwa ssente. Sya bw'asemba e Buddo n'omutwala ekisubi n'akulembera ku Smaaka, oba bw'asemba ensambya Yunebu nemulangirira nti yayise. Uncle Frank njagala ssente. Toyinza kuŋŋamba nti ssente ziri ne maanyi tosobola kugamba nze nziruse bwavu. Wabula oba odduseemu ebizibu obyekwekemu katono osobola obisolovinga nga tobiriimu. Waliwo okubeera ng'oli wakati mu bizibu n'okubeera ebbali y'ebizibu. Kati nakyo osobola okukikuwa. Osobola okufiirwa maama wakuzaala ne maama w'omuto. Maama wakuzaala oba mu bizibu wakati, maama w'omuto obeera wabbali w'ebizibu. Era oyinza okugamba sisobodde kutuuka mu lumbe naye mpeereza ssente, naye ewa maama oba kwagala wali wennyini nnyini nga wooli kikkakatako gwe nannyini mufu. Kakati oli omufu atali maama wo osobola okuweereza obubaka obukubagiza obusaasira n'okukola ku by'okuziika, n'osobola n'obutatuukayo, naye maama wo kikkakatako. Kati mu bizibu mulimu okubeera wabbali w'ebizibu n'okubeera wakati mu bizibu. Kati okubeera wabbali w'ebizibu kwe kulaba nti ssente zigenze zinkendeerako, kaŋŋende e Bulaaya njiye ennyumba, njiyeyo capital, njiyeyo faamu, nkomewo biteeke ku ground. Kati awo kwe kubeera ng'obadde wabbali w'ebizibu. Naati waliwo ogenda ng'ogamba wano wagaanidde ddala. Era bwetyo bwe tugenda. Wano wagaanidde ddala kaŋŋende eri bwe bijja okusoboka. Embeera Uncle Frank embeera ekuba wano. Kankunyumizeeko omukazi yalina mutabani we nga munyi wanjaga ng'agiteeka ku caayi n'amusiba eruzira. Omukazi n'asiba mutabani we naga njagala nkubonereza enjaga ekuggwemu. Bwe yatuuka eruzira ate baamuyigirizaayo ekika ekirala ekyenjaga nti waliwo neya pawuda. Kati gobadde onywa ya caayi, kati bwoddayo ewammwe nywa ya pawuda. Ebizibu okuggyako ng'oweekwese mu Katonda, naye tosobola byekweka mu nsi n'obiwangula.
Katonda yekomu ye problem solvers naye nti gwogambe mbu kanve wano kankyuse eggwanga kankyuse ekitundu kankyuse era ojja bisigala mujja kubanga oli omukazi ow'enjaga tiyatwala omwana we Luzira ave ku njaga omwana n'ayigirayo ate enjaga ey'ekika ekirala kati kitegeeza talina kyeyakola wabula yamwongera bukugu mu kunywa enjaga. Waliwo mukwano gwange twali tunyumya naŋŋamba abantu basatu bakyalako mu ggulu ewa Katonda omuddugavu omuzungu n'omuwalabu bwe baatuuka Katonda n'abagamba mwagala ki omuzungu n'agamba njagala magezi gokka nsobole okumanya nti kati waliwo oyiro wali weetaagawo omulongooti wano twalitaddewo leediyo wano omukazi yeetaaga okuwuliziganya nebba naye netiwaaka eyo n'ebizimbe ebyo mbikoze ntya ye n'asaba amagezi omuwalabu n'agamba nti nze njagala ssente nze nkwatenga ne ku banakumba we era bw'ogenda e Dubai mu nsi z'abawalabu bagagga nnyo n'abampa ssente mukama wange ne babuuza omuddugavu nti ssebo gwe tukuyambe ki naga nze mbadde mperekedde bano kaakati abaddugavu awo amagezi we gaatobulira tebalina kye baasaba saawa yonna tugendera wano kirindi era kivola ne bwe tuba tetuli creative ne bwe tuba tukola ebintu okola oyina gw'olwanyisa either ng'olina gw'okoppa tewali yali avudde wano n'adesigninga concept ye n'agamba nti kino nkireeta mu ggwanga. Esi mukasya kano kankwanjulira emamiga gy'ekisi abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esiina keyboard. Balina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles, container ng'ogasseko ne building blocks. Balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri origino. Balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04. Gambye ekikwasagana education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga. Era basula batudde mu bu meeting mu hoteli alabe alwanyisa ani gwajjako concept ani gwakuba ekigwamudde waggulu kubanga twadesigningibwa kuwerekera so si kuyiiya. Omuzungu yasaba amagezi n'ayiiya era amafuta g'e Dubai gali mu bazungu. Weewuunye be bagasima abazungu abawalabu be bagasima naye ate ne basooka bagaweereza mu bazungu ababasinga amagezi bagafaininge bagabaddize. Dubai ekibuga kyonna nga bwekiraba ebizimbe ababizimbye bazungu bo basaba ssente era ssente zibawa abazungu abagezi ne babayeeyeza. Teri kintu kye beeyiyiza era omuzungu yaba controlling fe omuddugavu n'owerekera kubanga era ne mu ggulu twagamba omuwalabu bwe yasaba ssente omuzungu n'asaba amagezi ffe twaganze mbadde mperekeddeko bano. naye akasitole busitole kikyotalaba njagala ondageyo kampani y'omuddugavu esobodde okusustaininga emyaka 10 oba 15
bazikuba batya government zizikuba anti kuwerekera twadizayiningibwa kugoberera fe wano e Uganda otunda ettaka n'ogenda okola ettaka otunda ettaka n'ogenda okola ettaka kitegeeza ki nti otunda poloti n'ogenda ku kyeyo ani otuuka ku kyeyo n'odda n'ogula poloti agambye atya anti wano poloti nyinza okuba ngiina eri bukyama tebusoga wano ebuziga otunda ebuziga wano n'otundawo miliyoni 2 n'ogulako eya tiketi n'ogulako na byonna ne woonaatuukira ne woonaasula ne school fees w'abaana n'obaleka nga obatadde mu insurance n'ogenda e China n'opakasa n'odda n'obuuza ba bulooka ebuziga awakyaliwo akantu oyo ye muddugavu omutuufu nanti wulira Uncle Frank omuntu ayinza otunda ettaka eri ebuziga ng'agenda mu America naga agende mu America nkomewo ngule wagazi ngaziye naye nga gy'ogenda mu America ogenda mu kampani ya kitaawo ogenda mulimu gwa jjajjaawo baagukutegekera ogumanyi gyeguli oba baŋŋamba kale ate lwaki weetundako bino by'olina katuyagala nzijjewa sooka onyweze kino olwedde kyokyayina mu ngalo olyoka otunuulire kiri bw'oba tolina busobozi bukutwala ng'olese ebibyo sooka olinnye ku kyawakati kikiri kye naggambye essente tekkusa ensi tekkusa embwa bagikasukira ennyama omukalo gw'ennyama negumira neguteeka mu ggumba omukalo gw'ennyama ennyama omukalo yebeera nnyama naye nga akalirire neteeka mu kamwa kiri mu lulimi ki Luganda omukalo sikiwuliranga omukalo kyalugandako kyaluganda tonsula mistake nze mbeera njogera nnyo obutuufu oluganda lwange kati omukalo wakula ne jjajja ebyo tubireke bannaye tukale akati ennyama embwa eyo bagikasukira ennyama negimira negiteeka mu kamwa kati yali akagiwa ennyama bw'ati n'akasuka n'eggumba tesobola kuteeka nnyama mu kamwa ate teekemu n'eggumba at the same time yasuula ennyama nebaka eggumba kati ebiseera ebisinga osobola okubeera ng'embwa n'osuula ennyama n'obaka eggumba oba okitegeera okirabira ne ku bakyala anoba mu kalina n'afumbirwa muzigo n'anoba nti omusajja ayenda n'afumbirwa omusajja w'abatikazi abasatu so eyo ye Africa bwetyo bwe twadizayiningibwamu naffe kyetuli tetukimanyi tetuli bamativu anti buli lw'obyangatana n'okwata eno n'eno oluusi n'omukisa gwo gujja weetegudde era abantu abasinga bonna bonna mu mawofiisi ezaawo bakoze mistakes ziri emu mu nsobi ze bakozeemu emu nti omuntu akola n'akolera kampani emyaka 10 n'akolera kampani emyaka 5 n'atafuna ka promotion olw'okuba nti ekigendererwa kyagala agaggawale mangu n'ateekayo resignation n'agamba nze ndizayininze omulimu nguvuddeko kati ate nga wabadde wabulayo emyezi 2 bosi wa mu promoting
kati engeri gye twa designingibwamu abaddugavu obugumiikiriza tulina butono. Tulina butono. Wano mu Uganda oleeta concept ng'egenda kumala emyaka 5. Abalabi ne bagamba nti olabika owenze tolina magezi. Ekyokulabirako nze kankwegambireko nga nze naleeta concept eyali nti mujje tulunde, mujje muyige okulunda, ne mbalikolera ne gundi ne expo nti abantu bajje boolese bye balina, bajje basomesa abantu bakole ki. Tekyali nti kigenda kubeera wa kuzaala wokka, naye kyali nti buli faama ali Erukunjiri, ali Embalala, ali Eyiganga, ali Ebusoga, ali Wali Embaale, ali Nebbi, aliwa buli gye bali nabo basobola okwekolamu omulimu ng'ogwo nga bafunayo faamu emu ne batwala ba farmers ne babasomeseza eyo. Kati oli olw'okuba nti wano concept gy'oleeta oba ekintu ky'oleeta nga kinaayamba bannayuganda bo bakiraba bulala, oli agamba noga nti naye omusajja oyo mulamu kijja kitya, abantu obatwala otya ku faamu. Kakati ate faama waali mututte mu loogi oba oyina mutwala ku faamu. Bw'abeera faama mutwale ku faamu. Bw'abeera investor mutwale ku ttaka oba mu woteeri. Bw'abeera malaaya mutwale mu loogi. Kakati nze bwe nkugamba bwe ndeeta ekintu ekyo ne ngamba nti kiyamba ffenna bannayuganda. Kati ate gwe noga nti omusajja ono mulamu kijja kitya, era bani abagenda okugenda mu kyalo. Ente tezisula mu kalina, ente zisula mu nsiko. Ente nsolo. Nibubanga gwozaagala nnyo ng'era ozirinanga nnyingi, era ojja zizimbira ekiyumba oleete omuddo ogubeera mu nsiko era oguzireetere. Teriyo nte gye bagoyeza kawunga oba gye bafumbira muceere na bijanjaalo. Ente bagiwa muddo ovuki ogubeera mu nsiko. Kati bwe okola ekintu ekirireeted nante olina kikolera mu nsiko era n'abajja bajjaawo. Ne kati oleeta concept ng'eyo olinaga naye alani ono kiki kyabala, lwaki yekitadde mu nsiko. Kati ate ekyomu nsiko kye babateeka mu ttawuni olina kitala ku faamu. Kakati bannayuganda kye balina byebimu ku ebyo ebitusuula naddala abavubuka okukwatagana n'ebintu n'otamanya ekintu nkikola ddi, mu budde ki, era nkikola naani, era ani gwe nina okugamba ekyange, ani gwe sitalina kigamba, ani mukwano gwange, ani mukwano gwange ddala, ye musanga wa twogera biki era tuyina byogera tunyumyaki era tunyumyaki. Kati ffe bw'obeera mu nsi ng'oyoola buyoozi n'abatambuze n'obayita abayise, abayise n'obayita abakyaze, abakyaze kwegamba n'oyoola buyoozi, ensojja egiyita mu buyisi ng'eyalambula eddungu. Oyina okubeera ne kasiiva akasengejja
ng'okasuka so kasuka abangi osigaze batono abayina omugaso ate era n'abayina omugaso ogenda bamanya otya kati gundi ono ayinenako omugaso ebiseera ebisinga omuntu ayina omugaso n'obusongasonga obutono tebumutwala bw'abanga ddala akwagala okuva ku ntobo y'omutima gwe kubanga abantu abali awamu temubula busongasonga naye omuntu anaabeera naawe mukwano gwe akwagala ayina okubeera nga ensonga ezimu tezimutwala muyombyemu ng'abantu ayina ekimunyeezeza ajja kuyita naye tajja kukwanika yakugamba Alan jangu twogere tumalirize ebintu bino si birungi kitegeeza omuntu oyo akwetaaga naye osobola okubanga emyaka gyo gyonna gy'omaze Mama Brighton family ulukusaba ku balangi bakutegekedde tambuza olugambo talise konsati nga biri mu kago gwokuna kusiyata laboni nga biri mu kago gwokuna okwigira emitwalo ebiri JP emitwalo 5 emmeeza ya miliyoni emu kujangula b'ensitalo y'olugambo n'obutaagaliza wakati Mama Brighton ne Mama Natitende live ku stage bawerekeddwako abayi ba Uganda bonna bakomedianizi ne bannakatemba tosoma Brighton family omuli defense Tony Sera Mama Museyi Mubetya Musomesa bannemeddewo bannakampala mmwe Mama Brighton atajja omugamba ki Njamuchakula Lwakitwa Africa One One Travel Maparo Patsi Nyumanzi Kuzara Kwaite Famu Astuti Biva Organike Papazi Sporti Matinde Malusi Bridalsi Ya Bebe Astra Faina Sorry. Ng'ogimaze mu nsi nga gw'olowooza ozimba mikwano kumbe gyonna ogimaze mu nsi ng'ozimba abalabe obeera mu nsi ng'omanyi ozimba mikwano kumbe ozimba abalabe n'amanya ntya anti akati kyenasoose okulaga wali era wengenda okukugamba nti abantu b'osisinkana n'afa ebintu bye ne bitamala na nnaku 2 n'owulira mbu abaana batunze ne wabaawo n'abaga nti baana bange temutunda bintu bya kitammwe wamala emyaka gyonna ng'ozimba abalabe kubanga bo lyessanyu lyabwe okulaba nga abaana bo batunda ebibyo sinakindi mu bo mubeeramu n'abaguzi era bw'alaba kofini weeri alanaga ennyumba eno neha kakyamamu yabangamba yali yakateeka mu bbanka olowooza kati wano bayinza kumpawo mmeka ngenda kukubira mukwano gwange Alani Valuwa wa bbanka bwe tuddayo mu lumbe ekiro abimbaliremu muli ku lumbe ku tebannakubulizaayo mikwano gyo bootambuliramu bajja ne Valuwa baba abaana be bagwa mu baana bo kati ne bagwa mu baana ne baga nti n'olumba olwamuseruleka lwavudde wano era baana bange alina amagezi otunda beteesa n'okweteesa ne bagamba ne Alani olina ssente ezigula wano nti ffe tuwakulekedde otuliisa mmeka ffe tukuba ekikopo abaana n'omukyala abantu abasinze okutukuba ku ttaka gye tuyita mikwano gyaffe obudde bw'omala ng'ozimba obudde bw'omala ng'obawa obudde bw'omala ng'obakyalira obudde bw'omala ng'obeewa n'obudde bw'obamalamu gw'olowooza ozimba emikwano enkya gy'ogenda okuleka emabega ng'ovudde mu nsi kumbe ozimba abalabe enkya abagenda okutunda ebibyo ng'ovudde mu nsi kati nkuddira ku mukwano gwo eyalibadde
abeerawo mu biseera byonna. Ye mukwano gwe yakeera ku makya n'akwagala nga ggwe Alan. Nga takwagaddeeko kamera, takwagaddeeko nti okola ku BBS, takwagaddeeko nti oli munnamawulire, n'akwagala bwagazi. Ng'era ye woobeera omusanyusa busanyusa. Nga bw'akuwulirako ekintu mu kifo ky'okudda mu bantu ataakugeye oba akunyumye ng'akukubira essimu n'akugamba Alani jangu mwana wange oba muganda wange nkwetaaga waliwo kye nawulidde si kirungi. Nga bw'awulira abakunyumyako obubi ng'avaayo n'agamba bannaye Alani wawulidde gundi yagambye ati ne bw'ati ne si kirungi bw'oba okikola kyusaamu. Era ogendereranga nnyo omukwano gwo ng'akukubira essimu ng'akimanya oli mufumbo oyina abaana n'omukyala naye ng'essimu ye tekubuuzanga baana. Ogendereranga nnyo ki? Ogendereranga nnyo omukwano gwo nga buli lwajja essimu okukukubira bw'ati akimanya oli mufumbo, akimanya oyina abaana, oba akimanya oyina omukyala, oba toli mufumbo ng'oyina maama wo. Nga mukwano gwo buli lwakukubira essimu takubuuza beewammwe, takubuuza bikwatako. Maama ali atya? Mukwano gwo ali genuine, olugya essimu nakukubira, how are you Alan? Oli bulungi? Bane Alan, maama ali atya? Oyo ye mukwano gwo. Nakubuuza ku mwana we Henza ali atya? Bane yo omwana ali atya? Takuze kale asoma ki? Weebale. Asomera wa? Nti munnaye abadde gindi. Ne nange nali njala kutwalayo wange naye baŋŋamba ssente oba ziri waggulu. Owulira flowing y'ebigambo eraga love. Naye bano halo munaalumba leero gye tuli ku bbala saa 6 muyingireewo ogwo si mukwana ezenkwenge. Leero togenze mu sawuna gwe si mukwano. Eri emikwano gya sawuna? Beekubira essimu oli naga nti togenda mu sawuna. Oli naga nti togenda mu nte. Mu nte? Kyeki? Frank mbadde njagala kujja ku faamu gy'oli leero ku faamu. Tunyumyemu tukube ku lwali. Naye Frank omubuuza ng'omugumba. Lwaki tombuuliza abaana bange? Oyo omukyala ali atya? Abaana bali batya? Mama na waŋŋamba mu kosefu yatereera. Mama yatereera. Bambi nga kirungi baba yatereera. Mukwano gwo n'obeera naye talina lwali kusaba nti njagala ndabe ku mukyala wo oba njagala ndabe ku baana bo. Omukyala ali atya? Abaana bali batya? So kakati oli mu nsi ozimba abalabe abagenda okutunda ebibyo golowooza ozimba mikwano. Nammwe abali ebweru abandaba ku kamera eno nga mumu oli Bulaaya, oli mu Amerika, oli wa, oli London, oli wa Canada, naye nga gy'oli nga gwoweereza ssente wano e Uganda talina lwali kubuuza ye kati embeera eri etya akaana ke waleka e Uganda kali kati wabula receiving n'agamba nti tokeni namba njirabye, koodi ya ssente njirabye era nzijjeyo nziwadde maama. Oli na bayita batya ba transactional friend. Boyina oyina ba transactional friend nti ebibagatta bya maguzi muyina ebibagatta bye mu balancing omuguzi oba akuguza ne toyina mukwano. Nze nagenda Bulaaya eyo omukyala n'aŋŋamba ye bwaweereza ssente nga basirika amala kuba n'agamba mwazirabye twazirabye naye. Abo babbi. Omuntu atakubuuzizza bulamu bwo bwe buli alinga agamba nti machine yebadde ekola ssente nezisindika
naawe oli muntu olya onywa teweebaka oluusi mukazi wattu wasuze teweebase wasuze ku kiro kadola bwe bakakuwadde bwe wakamusindikidde naye n'atakubuuza bulamu bwo munnange nno mpeereza ssente naye kati oli otya wateredde wali walwala mu kifuba baŋŋambye nti empewo nnyingi nnyo eyo mu America oba London ekendeddemuko omuzira otwalabye gugwa naye gwe gwakuyisizza gutya then arisiivinga akasente naye sinsiyere n'omira bumizi so abali eyo abandaba ng'oli bulayo bali mu Middle East oba oliwa nga wagenda ku kyeyo omuntu bw'otawulirangamu elementi ekusaasira ekubuuza abaana bo ng'obadde omuweereza akasente ko naawe kanyweze kafuuke enjogera yakakati ak'ekikazi akasente ko olina okukagabanya abo abalumwa ng'olumwa abafiiringa that pain kati muganda waffe ali ku kyeyo naye empewo emuyitamu katumwebaze tumubuuze ne be yaleka tumubuuze n'abaana be gwe n'osindika ssente oli Bulaaya wazaalirayo abaana 2 3 4 teri muntu yali akubuuziza e Uganda ye abaana bo batuuseewa ye bannaye basoma ye kati bali mu kiraasi ki wakiri omuganda nti munnaye ne tetulina bya kiraasi ffe tulina level 1 ya 2 ya 3 wakiri obimugambe naye omuntu n'atakubuuza baana nga gwamusindikira essente olinga omugumba olowooza odiringa na muntu enkya bw'onoofa bw'atababuulizza nga gwe kitaabwe oba nnyaabwe okyaliwo olwo bw'onaafa bwajja obbajjukira mbu abaana ba muganda wange oba abaana ba mwannyinaze oli mukambwe munno kitegeeza aka akasente naawe kanywezi okawe looya akole ki looya akole empapula ezeetegekera amagenda go kuba mu nsi tuli bayise akole empapula ezeetegekera amagenda go bw'olikeera ku makya wano n'ova mu nsi ng'abaana bo looya abagabanya ebintu byongomanya tolina famire oli mukwano gwange omulala eyaŋŋamba yaleka abaana be wano n'abaleka ne maama kale n'abaleka ne jjajja waabwe naye basisita be ye bamukubira bamugamba tuwe ku ssente naye ne bwababuuzako n'aga bannange bo Allan mugendayo ne mbundabirako buli butya aga ha ngandi bize n'ennaku zino kati awo ng'obaweereza lwaki olwamala obudde mu bintu ebitagenda kugasa ng'ate ebikugasa bikulinze lwaki akasente ko kawa abakudaaze n'abasunzi ekyabagenda okwogera nga bamaze okukugolola nti n'omusajja abadde ayasamye mbadde manyi bamusibye n'akaba kumbe yasamye lwaki akasente ko tokawaabo particularly bomanyi nti babo then bwoba tobafunye sente tegeka amaziika go looya wa controlling ebintu kubanga amateeka gasigala mateeka gegaligira ne toddukira mu ŋŋanda oba mikwano abatafaayo ku bulamu bwo awo wenyini kale munnamasaka mu America nkulamusizza nnyo the bag Shan MC nkulamusizza nnyo baganda bange abakolera ettaki bannange mbaagala nnyo abaana abakolera Saudi mwenna mbaagala nnyo London Canada America Sweden mwenna bannaye Uganda abannabire Norway waliwo abannabire Finland mwebale nnyo mwenna bambi kubanga ate mubeera kabali e Germany mwebale nnyo Switzerland Jenny webale nnyo webayire ddala Uncle Frank wangi ebigambo ebyo tebibadde tebituyise ku mutwe tubyeyanzizza nnyo era nja kukusaba singa buli wiiki otufundirayo olunaku nojjako wana ate ne kuzaala Quality Farm netwegatta ku basponsa abali kuno betulina era kakati ngenda basponsalinga era next week njagala kujja n'akange ku Monday Easter Monday nabeera Easter Monday basponsalinge kubanga era nyoyongera okuyita abantu mwenna ogenda sponsalinga sheno eno show ene ya mama Brighton Pula Bonita okay era nsaba abantu mwenna abali eyo
mujje muwagire Allan. Fenna tujja kubeerayo. Jangu obeereyo kulagene ku maama wange. Ngenda kubeerayo ne bamaama abatuzaala n'abatuzaalira abaana ne bannyinaffe n'abantu mwenna abaami mujje mubeereyo. Bino bannaye byakwekwatako. Enkya bw'oba tokutte ku Allan. Enkya n'osinkana omwana ayenkanankana Allan n'akunyagako akasimu bw'ati. Manya nti tewamuteekateeka. Naye abaana abavudde ne batulaga ebitone ne biki bye basobola. Abatugasa abongera ku ggwanga. Tuve tubawagire. So mpita bannayuganda mwenna mujje mu show ya Mama Brighton Kora Bonita. Tugenda kubeerayo jangu n'akasente kuno kuwagira. Nze nogamba nange nguliddeyo abantu tiketi 5 mwenna aba bizinensi tiketi 10 tiketi 10 tiketi 5 mujje ku olwo temugenda kusigala kyeki. Mwenna aba bizinensi mu Kampala n'abali ebweru wa Kampala mujje mutuweyungeko ku olwo. Genda kubeera n'abantu bagenda kubeera 26 omwezi ogwokuna tuli kutera la Bonita Mama Brighton ne tiimu yonna mujje tusanyukire wamu mujje mulabe ku mikwano gyange n'emikwano ddala emirungi mwabagala connections mujje mulabe ku mikwano gyange babano ba Uncle Frank basajja bakoze bafunyemukko kasente naffe batuyamba okutubuulira kulaba nga ate oba oli awo tubaako kyetufuuka saagala kubanga ate nsukkako wano olunaku olwaleero CRUZ exclusive gwe mukutu Hogan abaako bulungi Kim Sharif timu ebeera nnene nnyo okulanga tutuusaako emirimu gy'olaba egitambula obulungi awo ku simu yo ba ku TV yo wonna wootulabira saagala kubanga ate nsukkako wano olunaku olwaleero fana musee bulungi mwera wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawawera ng'akabebi tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian Supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluuni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty.